lawyers mwena bali mu ggwanga tubasaba okuyambako omukyalo oyo okujogebwa impunity nyingi osobola okubba omuntu mu psychological nga tokozesa impunity abantu ba Nuupu lwaki bamumala okulonda mwesula gwa Nagamba. Jennifer Afulufiga haviriddeyo Nammere agambye nti obuwanguzi tujja kubutwala. Ono agamba nti aba Nuupu balina okwegatta wamu era yagambye nti alina steps ze yakoze. Jjukira alina olutalo ne Nammere kakati aba Nuupu ono mumwetaaga oba nedda. Wabula byayogera olwaleero byamagezi kyakusaba nsabula kinga muwemu obudde bino si bya saledire. Alina olutalo ne Nammere wabula n'ekirala byayogera bye bituufu. Byayogera bye bituufu ensonga kitumulesi. Temukola ki? Essaawa ya leero mwenna mukimanyi bulungi nti omukazi agibwako obuwanguzi bwe yabuwangula 100%. Ekati essaawa eriwo kiringa nakola ki? Yani oyo fena tusiga tuli bana Uganda tukendeza impunity. Osobola okumubba mu ngeri emu oba endala naye impunity. Nga lwaki yesiba ku bantu nga tebamulonze wamma weyongera owuliriza. Tosobola kugenda ku polling station nga balonda omuntu omu ba agent baliwa batubulira amazima batikingawo omuntu omu nga nekyagwanya bamutikinga tebamutikingawo yekka. Omuntu gwe balonda ku polling station abeera mu His Excellency Kaguta Museveni ewe tebalonderawo omuntu mulala bonna balondawo muzeeyi naye mu Masaka no way. No, my brothers and sisters. Tuleme bonyigiza nnyindo ogireta omusaayi. Temutulugunya bantu batusa ku extent. Obanchi onyiza kukinyonyola nti tosindiikiriza muntu kumutusa ku extent egamba fena tubifiirwe. Abantu ba Nuupu sina ba Nuupu mwekka. Lwaki bamumala okulonda mwesula gwa Nagamba? Temunwanira buwanguzi bwammwe. Nalaba omukazi ng'akola black. Ngakola jita branda I think oba jita branda oba jita batya nalaba omukazi ng'akola branda ng'agamba president yagambye na president w'eggwanga yagambye mbuno bamubako obululu bwe oyimirote mu maaso g'omulamuzi n'okola statement mu maaso g'omulamuzi n'ogamba nti president Museveni yagambye nti bamubba obululu e Masaka oba otegeeza ki oba omulamuzi oyo omugamba ki omulamuzi ani amulonda ani amuteeka waawo oba oyagala omusajja akole ki oba oyagala omusajja mwenna abanenye omulamuzi oyo mwali mwagala akole ki njagala otule mu ntebe y'omulamuzi eyo weteeka embigere by'omulamuzi omuntu abatisatisa agambye president Museveni akubye essimu wuno njogera naye wuno president agambye bannaye president agambye musuubira mulamuzi kukola ki nga tonnaba kunenya mulamuzi oyo mwali mumusuubira akole ki omukazi nyini yakola branda nga alaba omukazi bwayokya ekyo gwokyogera maaso g'omulamuzi mukota atera kiddemu emirundi egi. Yesu omukazi yawangula yabbibwa ne bye bakola mu mateeka tebiriiyo. Obalanga situation abantu abamu temumanyi situation njogeredde luddawa njogererawa nyimi. Rose Nalubowa ye mukyala yakwatira Nuupu ku kifo kya Woman MP Masaka era obwanguzi bwalimu kigoye wezinge omwali okusanga boxi 11 nga wulyawo zonna zaaliko ebibuuzo ezimu tezaalina ssiru endala mwalimu obululu bwa candidate omu endala temwali bululu ezisukka nno mu bbiri. Njagala owulize wano bulungi nnyo wakati yagambye ye agenda mu High Court era olunaku lwe Monday omusango ate wulyawo agenda atandika okubanga awere ne Nammere wetwogerera awaga. Fulufiga agambye nti amapeesa agenda ganyiga ekyebuzibwa ono asobola okwesigibwa oba nedda. Tweyongereyo na bino bikulu ne kino kimawo oba kinamago ekyogera mbu Lwasa apama mu ngoye wagendayo ng'osuubira kimazigwe kasuku ndowooza kati congratulations Lwasa omutuusiza ku end of life tofunyeemu munnange naye abaana ba Lwasa tebali kuleka mirembe okoze kyamaanyi okumalawo Lwasa eyo kali ya Lwasa yonna yeegenze eyo katogole mu mutuusiza nayo genda muvaane mu nvuma naye bw'obanga okola ebintu byonna saasira ku Lwasa wadde views ozaagala tosaasa Lwasa kuba yali awo waali kati saasira ku baana be n'abakazi be yazaalamu ne famire ze yazaalamu omutuusiza ku extend pama masuuka omutadde kuleva essuwa n'amajambiya. Lwasa takola. Lwasa is a smart man. Lwasa taso nebbanga lya male Masaka nebbala yagira teyakuba ku muntu luyi tamanyi bya kulwana
tamanyi byakakalukana bwongo bwakozesa takubanga na muntu kikonde wadde omusindika bwati omugani taswane jambia wali agende bwalwasanga osubi akugwe ne lwasani yakwana munani yesiba ku munne wagenda makaga asanga guli muno mukazo muswahili nolemera mu ddiiro ani yakuyita era ni yakutuma lwasa sobola kuwasa lwasa baddayo ga watu takyalina maanyi ga kisajja wamwesibako nga kyo kigenderwa kyammwe temusasira ku baana balwasa bawarana balenzi temusasidde ku baana bagenda kuwasa bakazi mumutadde ku end of life mumutadde ku ntandaalo Allah abalaba nammwe ali bagerera gwafuna views ne likes otulending yes what lendings congratulations mutadde montana omumazeewo kali yarwase wedde watekyalibo bo muntu tusa ku end ku leve pepa masuka atulino nga mwese ku mama balo yenge nemba gamba bebe kulwe kikwata kuzowena oba kuzobana cakes ate ni mutu ita mateeka yabatakinga nga mwena mukimanyi nenga bana bagamba tewali songa lwaki kubanga era kijja kulaga nti musango kubago yagala kamera now kati what I say lwaki munonya big size kati omwana amaze okuspendinga a time eruzira tamayina infections afunye babirwadde byafunye temanyi mwana we bwali konga mwali mwagala kamera babalabe bwe babalabe bafuna muki mwende mugende muyika ku koti wano bu YouTube obwagala content bano babawe ba TikTok ambugala babalabe ne bagenda ku koti kola karaoke okumanyira abalamuzi n'okumanyira abantu nenga temwene kimusobola kuyamba kutasa muntu kubanga namateka temugamanyi ne muddawo ne mulega emba ne mwasamirira kubanga temumanyi ate ne bagamba tamanyi kiki kibatwalanga kubafuba abannamwe okola nga karaoke ne kabampani ne unyina abazadde bakiza gye mizino tukanga kubafuba abo omuzadde ali mbulu mumete manchaitamu ndabyeko n'abagenzi nga boogera era muwala abale takola mulekenga abawala abalungi baberebe bali mulekenga abawala mwegakazi mwagabi agadi bagatalina mikisa giweebwa nkiddemu amagezi gajje mwe bannababi bannabbi gye bannabisiraani nga tewasabirwa walutebeka abawala bebawanazira enjiro babawa amayumba nga talina mulimu gwakola ng'alina n'amafuta avuga nga alina n'ekkaadi anywa amafuta namwe mufe nga muwunyera nga muwunya amazzi mwenna mufe nziku ne banyama babalabeko babateeke mu makeesi nga bwakolewa muno nawe bakikolewa muwulire we kiruma mukama waba takusinkanyanga malayika nkusaba mukama akusinkanye malayika nsaba katonda w'ekisa akusinkanye malayika ne weebeera egi omuntu omu asobola okukyusa obulamu bwo nga toyiye musayi nga tolina kyokoze nga tolina nakyakugyeko saba katonda akusinkanye omuntu asobola okukyusa obulamu bwo saba katonda akuwa ekisa akutekeka ekisa akusinkanyeyo omuntu mu bulamu nze njagala nkubuulire nina kintu kyensobola okwogera ne mulowooza nti nnimba oba ne mulowooza amanyi nina obuzibu nze siwalana njogeza nnyo reality ne facts kyova ebiseera ebisinga abantu mufuna misunderstanding nange olw'okutegeera manyi okutegeera si kwaffe fenna ntera bagamba nti common sense is not a common but mbeera ndi serious you know oluvannyuma lw'abapromota okubanga bali down essuubi libaweddemu laba katonda bw'ayisa ku bebbekulu omukono era natunulidde minisita Balamu ng'alwana bapromota ne mugamba musajja gwe katonda akuwadde buli kintu kyeweetaaga ku nsi okujjako ng'oyagala bwa pulezidenti bwa ggwanga bapromota obaagazaaki olwana baaki levoyo tewandibadde ng'oyogera ne ku bapromota bannange n'ensitu giryako makoola tewali alina sente zankomeredde tewali alina sente agenda kugula bulamu tewali alina sente zino zisobola okuzzaawo omuntu waba alina waayitidde omuntu waba alina wajja ekyokulya please muleke bw'aba nga tanyigiriza gwe bw'aba nga talina wakosereza omuntu oyo muleke